Ebifaananyi by'obuseegu bikomyewo nze bulijjo nsiiba mbagamba nti nno ebifaananyi bino eby'obuseegu munnange bizinesi obutambi bw'obuseegu bizinesi gwena abadde takimanyi okwata bukwasi kamera n'otandika okukola akatambi ak'ensonyi akatambi k'omusisinge n'ofuna app n'obeera nga okatundako n'obeera mugagga mu ddakiika budakiika ebya mwana muwala Mathake bikomyewo anti Twitter yaliko ya trendinga ebifaananyi bye bikomyewo abantu batandise n'okwebuuza naye gwe Mathake mulimu ki omutuufu gw'okola ofuna buli ddakiika endorsements naye ozifuna okuva mu ki oli influencer oli ki oli TV presenter oli ki oli radio presenter oli ki omulimu gwe omutuufu ogweguluwa gwakuba obulango bw'ennyonyi gwakola bino gwakola biri ye n'ekirala twagala okumanya Range Rover ani yagibbye wagisanzeewa ye wagijjawa kati nno bye bigambo nno ebiri ku matama g'abantu nange nabadde I was ready to let it go this time round njagadde innime deep to see what's really going on. Lwaki Mathake are trending ku Twitter. Kyekigenda maaso ku Instagram lwaki yaliko waneno wefunide answer. Nga sinaba kubanga mbawa answer jukira ekigambo subscribe wekiri awo wansi. Atera nga akade akali awo waggulu akonno kagenda kuyambako buli video enebanga eri ku guno okweno channel egenda kubanga ensookera wocho vulama mbagamba kwata mukade atera tewerabira kumbozaako intumirako nga nange bwembagala nange njagala munjagale let's be friends. Mbuzaako nsindikirayo ko ka message awo nja kubanga nkuddamu right away kasita kantukako naba promisinga buli alaba video no mentioninga wobeera n'amanyago nja kuba nkutumirako I promise you that one day video eyo nja kuba njikola era get ready okubanga weewuliramu wobanga oli really my fan beerako obeere nga tovaako video zifune ziviewing tomanya the next time ayinza okuba gwe tukyali ku mbozi ya mwana muwala Mathake ono mumulaba ng'omuntu wa bulijjo naye munnange deep inside ayina ekyama ekyenjawulo ekyama ekiri emabega wa Mathake munnange bwe nkikunyumiza nawe togenda kubanga okikiriza abantu abasinga balowooza Mathake beba n'abawala aba bulijjo abawala abakola comedy abawala abava mu family ennaku abawala abali awo abeetwala obwetwaze njeeko okulaba omuwala ono okubanga atrendinga everywhere njagala olabe pages ze ejezenjawulo okuli Twitter okuli Instagram okuli Facebook okuli TikTok muwala wa amaanyi owaddala ayina following ennene afuna endorsements ezenjawulo naye ngwa omulimu gwe omutuufu tegumanyikiddwa Mathake abeera mu zi magazines ezenjawulo abamu babuuza are you an influencer? Of course I bet no. Oli musomesa? I bet no. Oli motivation speaker? I bet no. Ne bamubuuza if you're none of those, who are you? Oli muyimbi? Nedda, she has no talent for music. Oli ki? Ne babuuza are you a comedian? We don't see you anywhere. In terms of comments, we don't see you anywhere. Ogwawa munnange ekyama kiri waneno Mathake oyo ava mu family ya amaanyi era ava mu ba first family mu family eyawwa president abatuvuga mu ggwanga lineno erya Uganda. I've been knowing this for so long kuva dda nze nga nkimanyi nti no omwana oyo ava mu family eno najja nti okukitegeera olunaku olwasooka essimu ya Mathake we yabula eyalimu ebyalimu abantu abafulumya obutambi bwe omusajja yafulumya akatambi yali akola kumutaasa munnange okubeera nga bamutrackinga I knew that guy kuva guy oyo yali mukwano gwa chali wange bwe bamukwata munnange omanye abantu abamunona bano abantu abambalazi combat eza black abantu abakuuma emmotoka ez'abano ababi nga ba ministers nga ba ambassadors be bamunona guy okubaako bye bamubuuza nga bamaze okutuuka wakolera yagamba chaliwe n'amugamba bulijjo nkimanyi nti omwana ono mwana wa munene ayina oluganda ku Janet Museveni kati awo teweebuuza Mathake emmotoka Range Rover yakijjawa anyone can get a Range Rover kiri erigwe kubeera lucky enough mulimu abafuna emmotoka ezo nga abasajja bazibagulidde just like that mulimu abazifuna nga abasajja bazibawadde just like that mulimu olinga ayina ebisima bye nga line ye ey'enfuna katonda agitegeka ng'erimu okubeeramu emmotoka ne mubamu abalanga you're going to delay to get even
rawum ng'ogenda kubeera awo rawum oleme kugifuna naye tudde ku point abantu beebuuza mathake emmotoka wagijjawa mathake abamu bagamba oba yeggwoomu kuba n'abawala abeetunda online kuba nabagambye online abaana beetundirako naddala baganda bafe abannayuganda abo abalina kumanya abalimu olwa selebu abawala abalimu olwa queen beetunda naye nga beetundira online si byakeera ku makya n'omusanga mu hotel n'omusajja n'omusanga wanedda online ng'oli agenda kutunda ebifaananyi bye ebya nude bamuwe sente empitirivu atunda akatambike ak'obuseegu bamuwe sente nga mpitirivu olaba omwana ng'asula mu apartment ey'ebbeeyi omwana avuga emmotoka ey'ebbeeyi akwata ensawo ezile classic abeera mu nnyonyi buli ddakiika agenda mu America buli nsi eyeetooloddawo agendawo just for vacation neweebuuza sente azijja wakombe waliwo ekyama awo emabega so nze nga nze Sheila Adita I'm not surprised okumanya nti no Mathake has a car has a Range Rover kuba manyi that's a very simple thing anyone can get ekyo kintu kyangu nnyo okukifuna yes tetuganye Range Rover ya bay almost 500 millions Ugandan shillings yes ebeera ya bay naye bw'abanga ava mu family eyaba first family omuva Janet Museveni ekyo nkisimba ku nti emmotoka eyo kyali kyangu y'okugifuna kubanga Mathake y'omu ku bantu abakola obulango ennyonyi ya Uganda Airlines yali akajja ye muntu eyasooka okugikubira akalango ekyo tekirina kye kikulaga bw'obanga ekintu ekyo kitegedde njagala okomentinga awo wansi naawe ogambe byandibanga bituufu amanya nsigadde yenze Sheila Adita kuneno ku channel yaffe kuba olina okusisinkana kyolina okukola subscribe o likinge o commentinge ate era teweeradda ku viewinga video imbagala nnyo